complaint brought me that for having rejected him. Akwatiddwa poliisi y'Ekiryandongo olw'okukuba abadde agenze okumubala mu nteekateeka ya gavumenti egenda mu maaso Samuel Odongo w'emyaka 30 nga mutuuze ku kyalo Bweyale mu disitulikiti y'Ekiryandongo. Kino kiddiridde Peter Muhiire okugenda mubale ku ssaawa 11 olw'eggulo kyokka n'amukonkona mu nju mwabadde yeebase era oluvuddeyo atuukidde mu kumuyisaamu mpi nga Muhiire bw'akkaatiriza. As I was in my EA taking out my work, I came across that man's door and knocked, just gently. After knocking, the man came out and asked me, "Are you one of the census people?" I said yes. And then from there, a blue to me. I had to move. That is all. From there, I called my supervisor and informed him. We went to police. I was later captured and taken to police. Omusasi waffe atuuseeko ku poliisi gye baggalidde Odongo n'ategeeza nga bwe yabadde atamidde nga awumuddeko mu nju ye nti kyokka wano yawulidde omuvubuka amukonkona tamuweeza era olwazuukuse n'amugoba wabula nga teyamukubye. In deep sleep, he started banging the door. Of course, it seems that he banged the door for quite long, to the extent of now banging his first. Now when I woke from the daymare, I just jumped out and started shouting and then using vulgar language. On to whom could it be that person? But because there was a thief who used to just come around. RDC w'Ekiryandongo Major David Matovu agambye nti omulimu gw'okubala abantu gukyatambula bulungi kyokka n'ategeeza nti ekizibu kye balina kyaladde olw'enkuba etonnya. Ategeeza nti mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'e Mande essaawa 2 ez'akawungeezi Laddo yazzeemu n'ekuba mu kitundu kye kimu ate nga waliwo emiti. Omusajja wali yazzeeranga nti afaanidde ng'olabe ku makya Laddo. Kati there is a very big problem here. Sendegeya Mohamed ne Geoffrey Mutegeki beekusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.